Webaza webale kunnondera ngoye webale kunyambaza bulungi nkyalina obusungu bwa mulundi bampe engatto yange Timberland n'ogigaba kweganga golabira ddala ndi mukadde nnyo atateeka okwambala Timberland naye eno wankoze bulungi efaananye mu Timberland enaazizaako ennaku ya Timberland. Kale tukubire Mukama engalo ez'amaanyi twanirize Susan Makula Bujjingo ayogere naffe tumuwe dakiika 10 2 3 sawa anabijjawo mukazi wange ngatalina bigambo. Nze nebaza Katonda olw'abantu abanvuma ku social media. Kyembebalizaako Katonda buli anvuma afuna ssente. Abaavu ne bakendera mu Uganda. Teri ayogera ku Pr Bujjingo n'atafuna views. Ate mu Uganda views zireeta ssente. At least oyo yafunyeyo kyakola mu bubi. Omanya abaana be bagenda kukola ki? Kusoma. Naye omukyala funayo abantu b'osobola okugyamu kapito nga banno. Kati abakyala tunoonye si kukozesa muntu. Katonda yatuwa ensi eno, we have dominion. Omuntu yalina ssente zo ze weetaaga. Nga bw'olaba nti tosobola kuzaala mwana ate n'awasa mu nju yo. Waliwo akuzaalira omuntu. Omulenzi anawasa muwalawo. Ne ssente ye eyinza okuba nga kapito gw'onoonya. Nze mulina. Amaanyi gaffe abakyala gali luddawa. Ekisooka kwekkiririzaamu. Tulekerawo okubeera nga buli ssaawa anti munange nze ndi mukazi omanyi abakyala omanyi ki tebatufuddeeko gavumenti tetufuddeeko. Ekyo sigenda gendayo. Anti olaba kati omusajja bwe yandekaawo bwe yakulekawo n'atwala obwongo. Tubeere ku ekyo paka ddi. Kituufu yakulekawo tukikkiriza. Omukyala bw'aba mwami abafumbo ng'aweereddwa chance okuddamu olonda omukazi omulala akulonda okomawo nga bwe bagambanga edda nti noba mwakukima eddala akukima oba agamba omuntu awonye. Abaana abawala abatannafumbirwa waliwo ebintu ebimu ng'olowooza nti kiri okke okubeera nga omusajja abayina bangi then alirondako omu ayinza n'otalondako mwenna n'abakola ki n'abasigaza era n'obeera comfortable. Oba omukyala omufumbo ng'obufumbo bw'olimu mulinga abakazi 8 ng'ogamba ekikulu kasitanze omanyi sisobola vaawo yandabirira. Isaaya ekwogerako Isaaya nnyemu. Isaaya essula 4 Isaiah chapter 4 verse 1. Nze ndi omu ku bantu abagamba njatuukiriza ebyawandiikibwa naye ebitali bibi. Isaaya nnyemu egamba, in that day 7 women shall take hold of one man, saying, we will eat our own food, wear our own apparel. Only let us be called by your name to take away our reproach. Kati omuwala ali wano nkusaba tobeera ku bakazi 7 abeesiba ku musajja omu. Waliwo omukyala wa kitiibwa mu ggwanga yavuddeyo n'agamba nti mutongoze